okuvuma abaana b'abantu kuba bakuvumira omwana ne boobeera strong otya n'owulira ng'amaanyi gakuweddemu because buli muntu yenna ekikwatako abeera mwana mwagala abantu bakole batya waliyo afukamira n'agamba katonda mpa omwana ng'ayiwa endusu gyali lwaki abantu obuzibu waliyo yali asabyeko katonda nti mpa omwana omulema bwe nodda n'ojeeja omwana wa munno n'omuleeteddemu abantu okugenda mu depression because mmwe muyina empisa embi katonda abafunze n'abaana mbwa mmwe mubanoonye musabe abaana nga mukama tababawa nga buli wogenda osindi nagezi baba ne Zubeda baleese omwana we mu kamera yavumisiza n'omwana bane bavumye omwana yavumisiza omwana we bavumye omwana bye bavuma omwana wa Subikwene bitono omwana yagenze gamba nti Vanessa yazaala omwana wa Zubeda Zubeda okolimira abantu abavumye omwana we mutuufu. However, eno story erimu perspectives za mirundi ebiri. Nze okuvuma omwana w'omuntu mazima ga Katonda bagamba nti baba babuulirira owaabowe gwe ng'ow'omunaku okunkumula. Tulambu bavumye omwana wa Zubeda, tulambu bavuma omwana wa Subikwene, naye nze ekintu kino nakiyigira ku lunaku lwe bavuma omwana wa Grace Khan. Olunaku lwe nayiga mazima ga Katonda ne ngamba at least naddala mu abantu abali prominent oba abantu abali abaserebu abeeta baserebu wabaawo omukisa gwonna gw'obutateeka mwana mu kamera bambi gukozese wabaawo omukisa gwonna ng'osobola okuputa postinga mwana wo ku official page zo bambi gukozese waliwo option ey'okubiri kubanga kati era gye tulimu ya postinga kwata bu video Snapchat TikTok mazima ga Katonda abaana abo mbakolere emikutu egiri independent abazadde mbalabyeko nga bakikola ng'alina omwana we n'amugulirawo TikTok ne kweyo TikTok making anga sure nti gwe nga taata oba maama toweeteekayo Zubeda obeera oyagala opostinga omwana no kati sagala kwogera kwa Zubeda mpa muntu yenna gwe wenna ali eyo ng'osuubira oli TikTok oba oli molu serebu nga tewandyagadde mwana waavumibwe kubanga mwe banaamuvuma nga Zubeda waawulidde toyinza sirika wadde bamwogeddeko kabiibibi katinitini weekati toyinza sirika mazima ga Katonda nga bakuvumidde mwana naye option eriwo ennungi eyandikoleddwa omwana ono osobola omupostinga independently nga akaunti ye kw'omupostinga yeyeka gw'oteekayo nawe kenyini toweteekayo kifaananyi muntu kuriratinga mwana wo gwe oyo mwana bajja mwagala n'okusinga gwe woosuubira however buli wopostinga omwana we simanyi nakumanya naye amazima ga Katonda kiruma okupostinga omwana wo abantu baneyo ne bamuvuma nga bwe bavumye omwana wa Zubeda kibi nnyo kibi ddala bannayuganda otwala embeera mu ngeri wetyo kyokka abamu nga temunnazaala abamu nga nammwe mulina abaana mumanyi butya okiyinza okubeera nga kiwulikika lwakuba nawe oyagala ubeere relevant oyagala ofuneyo likes oyagala ofuneyo views no addingako eddoboozi mu kuvuma omwana w'omulala wekiri kutuukako oli nnyumiza wano kwa Semax Media nkujjukiza Naalongo Nabwira azze okubeera nga akuwonya abasawo abafere naddala abakulombereddwa ne watabaako kituuka mu bulamu obwo omukisa gwe baagusiba ettaka lyo baalisiba oyagala genda bweru sente zikuyita myaganya gyangalo mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere.